styles work vibe life UG. Ikibuzo cyanjye ni Winnie nti olina obubaka bwonna bwoweereza abawagizi ababajerosi okendisa ku shows obubaka kiki bw'oyita okubanga ogamba babaja kushare ekyo njana kukikuyambako kubanga ebirundu ebisinga omuyimbi yaba afa kukya musiki kukya performinga ndoboozi kati fe abategeka fe abamakinga sure nti abajja okulaba show temutataganyizibwa so fe abakola ku security tukolagana n'ebitongole bingi ebya security nga bikulembeddwa Uganda Police ne Anti-Terrorism Unit ne tulinayo n'abantu baffe betukozesa bwekitwala nti baba undercover naye nga baliwo okulaba obimanyi wabeerawo aba bazze okukola ebirala ababa bazze ate okunoonya mu nsawo z'abandi so usually byonna tubifaako era mujjega be rest assured that security will be taken care of. Thank you. Thank you all for making time to come and be here for Fire Baby. First of all, I want to thank my management, Swans Avenue, for this opportunity. And my sponsors, Abyogeredde TV, Capital FM, Club Beer, KT Events, Jucal Solutions, Fireworks 7,000. Yeah, these people are going to what they're going to bring to the table. And I'm so excited. At the same time, I'm nervous. I can't deny. And not forgetting your TV. It's part of the sponsors. At the Gogo Cricket Home, it's going to be a Winnie Nwagi fire concert. It's going to be the show you've always dreamt of, because most of my fans have seen me perform at so many shows, so they know what to expect. And please, let's feel Lugogo, let's feel it out. Tujinjuze basigalewo space ya chibiti engi wala tutosa kuitao. Let's feel out Lugogo for Fire Baby. I think that's all. Thank you so much. Thank you, Winnie. Before we move on to Q&As, what would you say? Was it emirimu gijja kuba migule saawa 9 okujja n'okuddalingayo kanyama n'onywa kabiya nga DJ batuwamuko ku music. So Winnie awerekeddwako abayimbi abalala bangi mikwano gye. As we all know, it has become the norm in Uganda nti bweba show yo baba concert yo kind of like ebeeranga graduation day era we are overwhelmed by the requests from our fellow musicians or artists that want to perform that day. Sitera nnyo kwagala kugaba bubadiri bwaffe bwe tutegese, but just know that wonojja ojja kuba entertained paka show eggwa. I feel like nja kuba ngiriza way too much ajja saawa ezi kuba saagala ate osubwe ebirala eri abagamba nze nja kujja saawa ze n'abanjogedde walina kusiba okitegera kigamba
Yeah, so just know that Wakwanjula, a very, very good experience. Everything is going to be deliberate, thought through, very good production, sound, lighting, buli kimu kigenda kubakirira. Yes. Nyanze Makoria kola nisanyuka additional ku kibuuzo kya Divoshi kyabuuzizza nti ebiseera ebisinga tujja ku konsati eno nga tuzze kulaba kiki omuyimbi kyagenda kutuwa ne muddira abayimbi abamuwerekeddeko ne mubakuula ng'abakoze ekivudu buli omu ajja ayimbe ne wekanga omuyimbi alidde ku stage past 10 nti n'atuuka ekiseera ng'ennyimba azimbako 30 second n'agenda kulala because of kesisike n'obudde ku mulundi guno kusuubire nti abanaamuwerekerako tebaabeere bangi bwebu bye tubeerako bwetukanga nagoluzoola amain performer agenda okutuuka nga vibe yakudde yamaakoye eddala n'abakola ki abayimbawo tusuubire tukya Winnie Nwagi waayinaamu abali 20 hits munaamuwa obudde okumala okulinnya ku stage abeere ng'asanyusa wanzi n'anaasasula ssente ze abeewo kakkiriza nti Nwagi yayimbye wabula teyali bali abamuwerekeddeko. Kituufu nnyo ekyo era nange nali nkirabyeko era bituuka n'owera nga bikutamye omuyimbi wo najja muli n'owera ng'okooye azze wakubyekubedde enkulu wayimbidde dda wakooye so ffe ng'abategesi kitukakatako nnyo okulaba nti gwaze okulaba Winnie Nwagi nti first of all owulira buli luyimba lwe kuba ennyimba zaazirina alina tatanga bbiri ez'ennyimba era okugamba kibadde kikola sense okumala obudde buno bwonna nga tubadde turehasinga ennyimba zino ate netuuka wadde netuba nga tugenda ziisambiisa so we have that all planned out. We know that Winnie is going to give you over a 2-hour performance. Over a 2-hour performance Brunakoro. So each time to be very mindful of it. Era pagala making sure nti experience it to jita. Thank you. So ngera Benon bwaba nnyonnyodde wali tewali nnyo kigenda kwongerako twali twatandika dde okukipulaninga naye lockdown nekiyingiramu kati ne tukozingamu kati lockdown ne bagijjawo twali tulina okuddamu okwetegeka kutyo kubanga era nga omanyi buli omu financially kali kineenyaamu so right now everyone is ready. Olina ekivuulu nga kikisembedde wabula ate olina n'ebituwa byolina okubeerulayo ogenda bibalansinga otya? Olina bibalansinga nti ne wenaaba njeeri mu ka-free time kange n'engeri gyengenda okusigala nga nzibasinga ngenda kuba nabyo ku ssimu n'amazina nago ngenda kubanga nga nfuna engeri gyenrehasinga mu kubanga why not ngenda kubanga ate eri ndi free nnyo kubanga ababbandi ngenda kuba mbalizewo. Ebikulu ebisembyeyo okubaayo abayimbi abamu baganiddwa oyimba abataabihasinze era ne bakubira backstage ne babeera nga tukuba nti bali part of the program. Ekyo kiri kiti omuyimbi ayagala oyimba nga wadde ali established. Nze ekyange abayimbi bagenda kuba si bangi nnyo kubanga nange nnyimba nnyingi so kati bagenda kuba abayimbi batono era mikwano gyange era mujja balaba. Tebakurisayizinga nnyo ku nnyambalayo nti abantu bakuba ebintu mu maaso ku luno kigenda beera kitya? Bakuba maaso si kunama tebalekerawo okugamba nti kunama kintu kirala nnyo just muntu aba tategedde kyoyambadde naye nga nyambala bulungi ndi muntu ayambala bulungi just buli omu yakula bulala kati oli bwaba takitegedde azokiyita kyayagala. Buli muntu lwakola concert yabaako kyagidedicatinga ojje kuba fans concert eno dedicatingira nze kenyini
nze kennyini kubanga bwe ntunula gye nnali paka kati bwendi kati ndi nammwe mwenna wano saali kyendi kati kitegeera so I dedicate it to myself. Kato is a caring person, lawyer wo ali public lawyer with them, but concert eno yandi bagenda simanyi maama wo akulaba kintu kyofu olwakuwaali singa yaliwo. Maama wange tumanyi kubanga twandibadde tuyetala ffenna era rest in peace namuddu Sarah twandibadde tuli ba best friends right now anyonyeza ekyokwambala nambawonye ako kabakubire yandibadde my number one fan balatudde tutaliwo but era ne taata wange waali era naye faani wange nyanyumira nnyo byekuku wange era naye agenda kujja and a few of my family members. Ekyo kireeta ku muwala wo anaabaawo era abamu balina reaction ey'enjawulo nti omuwala wo oluusi omukubako ka makeup si basanyufu n'engeri gy'oyagala omukuzaamu. Balabye nnyo kubanga si waabwe nze owange nja mukola kyenjagala bwe mba mukozeeko nja siweebuze lwaki mukozeeko. Anaabawo njagala nnyo abeerewo kubanga njagala alabe gye ngenda buli wenva ewaka nemugamba ngenze kukola njagala alabe kyemba ngenze okukola sente zimuweerera zivaawa nandyagadde abeerewo naye ngenda kulaba puroguramu yewe n'abeerewo olunaku. Lwaki abasajja b'emukikubo be basinza okwesunga abamukikubo simanyi nti bafaani bava buli wamu so ne mukikubo gye bali. Abawagizi bwe beesunze ng'obakuba omuziki ku concert naye kye basinga okwagala kubalaga ku mwami jakola okwanjula mu balage naye negenda kuba concert. Lwaki kyamukwese simukweka gwe mmanyi obwo waliwo bano gwe mmanyi ebaawo bamukyala we buli omu abadde temulina kumumanya it's not a must pozi nga nsazeewo nti ono ataddeko ring awo ojja kuvayo mbagamba abaaye yoono bamanyi kyetumiikiriza nnyo noyita omuntu kubaawo ate nga tatibaawo kitegeera just kyagenda you still going through the journey of relationships. Kitabawo ekizibu era obasuubiza stage olimisa omuka buli kimu kirise tukaka sente bali babyogera tukaka sente poliisi na buli kimu ekyetagisa ku concert gyekiri mpaka olaba bambi abawagizi bange bafaya baby bambi temutya kujjanga munyumye nga bwe mwagala buli omu yambala kyowulira ng'oyagala ojja kuba free okuzina amazina abaganda begatukuzine dansobwatukozine no ekintu kyowulira nga kyekikuwa emembe kyogweyambala ojja tuferege abugogokukefu na 9 September fire Winnie Nwagi fire concert. Ababaloozi bali ku pressure oli kusala muli mubiri day in day out. Nedda by the way omuntu andaba mujimu aba alowooza njagala kuvuga nedda basiri kugezaako kuvuga banfuna fitness kubanga enyimba zenkola ezisinga zirimu amazina so nina okuyimba nga bwezina bwesibanga siri fit basobola kikola concert yo n'abaana bajje kubatwale babagumye mu masomero abaana abagala naye nga owange gwenzaala njagala nja muleeta. Winnie Nwagi akasemba ebya internal affairs byaggwerawa ebisikyagala biwano sagala bifune luyimba tebirina makulu pasipoti bannange some bit of silence. kino ekibuuzo mbuuziza mikwano gyange aba online omuyimbi tubakkiriza okujja okwata content negulusa ku YouTube baswaniziwaba nti tubaswayiki ekiragamba bageesawakula kunaganzibwa naye I'm sure lwaki strikers zibaawo ndowooza nyawo kimanyi. Don't mind. Let me put it straight as here. I don't want this once. We've had that argument so many times with you guys. Ekyo tekijja kusoboka. Omanyize saagala okuteeka mu promise land. Okay? Muyimbi naye content oyo amwagala akufunemu ku sente. Bwe naawe oyagala ojje content omutwale ofunemu sente. Ekyo tekijja kusoboka. Thank you very much. It's the bitter truth. Okinyambyeko oluusi simanyi it will go far. Tutegeraganye
nsaba era kwongerezaako. So era ne show zino ze tubadde nga tukola ojja kwewuunya mwami Keti oyo tumwebuuzaako nnyo tewaayi wano tukoze tutya. Abasinga maybe Keti mumanyi from events, but tujjukire nti he's run the most successful band, Eagles Production, for a very long time. So omusajja ono yagalagana ku ground atusinga okitegeera. So fetwasalawo era kino we were looking forward. I don't think shame twali tujja kikola era kyokola betute ebbanga, and we've been having a discussion since 2019 okitegeera ne tukola dates ate covid najja ate okitegeera. Because we just didn't want to do a one-off when in Kampala, so we are partners. Era manyi binene nnyo bye tugenda okusobola okwachivinga than bwe kyandibadde nga tukikoze ffekka. Yes, you have a valid point. Naye kansubire nti tutanyiza bulungi ensonga eyo. Banange akadde netwadde tukkiriza sorry ekibuzo kyange kivudde eri abo bafaaniko abaddelangeomuzisa nti omukwano ne difensi gyolabire eddaliyo other than other artists abakweka n'abazadde kyajja nakola appearance ku stage osakira nayekyaliwa tali muyimbi silence, please, silence. Performances zigenda kubanga lined up in time, so tewali space for that. Nenga chakubeera kale mwebale nnyo mwebale ddala nyongera okubajjukiza nga 9 Septemba tuli Lugogo Cricket Oval, then tweyongere Barara Magic Motel nga 10, then Maria Flo Masaka on the Sunday 11, and then the next week after that blog exposure together strategies for our mobile technical events probably All Stars, Belgians, Zambia, watching for match with Zakit, and of all places why okay, Elanga Sanchez, opposite Sabategis, events, Sabategis. Nachayagala okuba swans tenda tukuza Chivulu. We are partners. Jagala kutereeza. Keti Events is partnering with Swans Avenue. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go as a team. Swans, wherever you go, it will go fast. Wherever the Keti Events